Ebitundu bingi naddala ebikuŋŋaanya abantu byekozeemu ebibiina naddala mwe bayita okutereka ssente zaabwe n'ekigendererwa ky'okwekulaakulanya. Basanze okusoomoozebwa olw'abakulira ebibiina bino okudduka ne ssente zaabwe. Mumanja milioni 13 ewamu ffena twagenza okukola mu nnaaba tutamanyi nga weebali tubabanja milioni 250. Okugjayo akasente kange nsasule landiroodi nyina bingi bye nnaataagisa nga badduse dda. Embeera eno teyawukanako ku eyo eri mu butale obusinga obungi okwetooloola eggwanga. Tutereka ssente ne tutuuka 31 Desemba nga mulina okugabana ssente ng'oli yadduse dda nga temulina leero mujja. Ne mulopera temulina kyemukola ki kyemujjayo ne mumulaba ssente aba yamala ozikozesa ne mumusiba ekitegeeza we mumuwanga ssente zammwe aba azikozesa biki bibye. Kati okukendeeza ku kizibu kino gavumenti ng'eyita mu kitongole ki NSSF yakuyambako abantu okutereka ssente zaabwe mu ntereka etuumiddwa Smart Life. Enteekateeka eno etongozeddwa mu katale ka ssente bali ku Ddembe mu Kampala. Kati pulezidenti n'agamba kakwatireko abasuubuzi be bagende mu NSSF bwe baterekera ssente ate nga zirimu amagoba nga babateeremu amagoba si buli kaseera kubeera nga babasalaasala obusente bwabwe ng'abakyala n'abaama abanaku. Bano basoose kusomesa basuubuzi ku nkola eno ey'okutereka. Yakuba app yaffe twadi connectinga ne telecom ne bank oba oyina MTN mobile money oba Airtel money oba oyina sente ku visa card enkola yonna twabi-integrating. Okusinziira ku NSSF enkola eno egendereddwamu okwagazisa abantu okuddamu okutereka. Oba osazeewo okuteekamu gwe ssente z'oyagala nga gwe n'ogamba nze enfuna yange nze nsobola okutereka 10 buli lunaku 10 olwo mu wiiki lubeera ki 15 gwe n'ogamba nze mu wiiki nja kuteekangayo 5. Naye ate ekyewuunyisa ku ssente zaffe akabokisi ka NSSF lwaki kasanyusa bano abaliyo nti buli ssente z'oteekayo buli lunaku zizaala. Naye ggwe eyeekolera kubanga tukumanyi ssente ozeetaaga w'otandika okusevinga 15,000 ezo buli w'osobodde ozisevinga nga 15,000 ze ntono nnyo osobola omwaka we guyitawo osobola okujja n'ogamba musooke mu mpeeko mala okuteeka mu kapitono. Rebecca Mugisha nga yakwanaganya emirimu mu kitongole ki NSSF annyonnyodde obukuumi bw'ensimbi z'Abannayuganda eziba ziterekeddwa mu nteekateeka eno. Tulina bakalabalaba abalabira NSSF naye n'abantu bonna buli omu alina akabokisi ka NSSF ku ssimu yo tukulaga engeri gy'oka trackinga engeri gy'okagoberera n'olaba mbuno ntaddeyo 5 ziyingiddewo baŋŋamba buli mwezi 5 zizaala zizadde ne weebuuza singa zibadde 15,000 singa zibadde 5,000 singa zibadde milioni 5 singa zibadde milioni 4 zandizadde ssente mmeka otambula nazo ku simu ng'okola ki ng'oziraba. Omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutale Winnie Twine alabudde abasuubuzi obutatabiikiriza nteekateeka eno mu byabufuzi. Obwavu lwoya lwa munyindo gw'olwekuula weka. Abasuubuzi basiimye enteekateeka ebaleeteddwa. Okitegeeza omwaka gugenda okugwako ng'ate ofunyeyo ki ku magoba okitegedde ate kitongole ensi yonna ekola ki ekimanyi. Era bano baagala gavumenti eteekewo enkola eruŋŋamya abatandika ebibiina ebiwola n'ebitereka ssente z'abantu. Kuba obubiina bungi obuyingidde mu katale tebulina bbaluwa ziboogerako oli ateekawo buteesi kabiina n'akatondawo n'atandika okusolooza ku bantu ssente. So senga amateeka bwe gali mu katale ti omuntu ajja okusolooza ssente mu bantu alina ebbaluwa emukkiriza osolooza ssente mu bantu twandibadde tetubbibwa nnyo nga kati. Okengenda beewandise nga nakyo kitegeerekeka nti kisibuka wano ng'omuntu tazze buzinaagwawo obugwi n'atandika bajjako ssente lwansonga ne bwadduka oluusi muba temumanyi na waasula. Enteekateeka eno yakubunyisibwa obutale bwonna mu ggwanga okuli n'obwannannyini.